bavudde ne beekubira omulanga ku nsonga eza airport. Ensonga egenda maaso eya Uganda Airlines airport ya Uganda ino okutwaliza awamu tetugenda gamba nti Uganda Airlines yokayoka abantu abavunanyizibwa omu aba URA bonna abasiva aviation byonna ebibatwaliramu amachego olunaku lwaleero poliisi evuddeyo negamba nti ekutte omukyala akola ku Turkish Airlines era nga akwatiddwa. Ekyebuuzibwa kimu kyokka nga bw'ogamba nti twagadde tubuulirize mukyala kyono gwe bagamba akola ku Turkish Airlines gwe bakutte amannya yaani. Poliisi egambye ntegenda ku disclosinga at the moment amannya ge n'ebimukwatako naye nga akwatiddwa. Kale kyebuuzibwa akwatiddwa yaani oba ontegeera wakati poliisi oluusi simanyi naye kale bweto bwe tugambye lwaki muba temu disclosing omuntu oyo bw'abanga ddala mutegedde nti abadde mu nsobi era akwatiddwa oba agenda vunaanibwa mu ngeri yonna abantu ne bategeera nti mulina kye muli mukolawo naye bwe mugamba nti akwatiddwa ate ne muta disclosinga oluusi kireetera abantu okusigalamu enkenyera y'endowooza yange naye nga byebyo ebivuddeyo amakya g'olunaku olwaleero. Poliisi ekakasa nti egenze mu maaso n'okukola okunoonyereza ku nsonga eza airport ey'e Uganda ku ebyo bizze bigenda mu maaso kummwe bannayuganda abavuddeyo ku complaininga ku nsonga zammwe era omulanga gwammwe njagala okukkiriza nti guwulikiddwa. Omunyarwanda wa Kabaka asekerera tonsekerera nentu yansi muganda wange omulanga gwammwe bannaye baguwulidde era abakubye omulanga ku nsonga za airport abongedde okuvayo ne mulaga obujulizi. I think kyekisinga okuba nga twetaaga nga bw'olaba awo. Kale tukyali mu program kiri kitya Monday to Friday zibeera saa 8 zenyereza omuntu tukkiriza ate nkangemu katono nnyo bwe nti obwemba nkomyewo tusumulula ebiddako.